Ora Gabriel abamu n'endagire Elizabeth mutukoze bulungi nnyo. Twagala tugende tulabe embeera nga bwe yabadde mu kisaawe e Kololo ku lunaku olwokutaano mu lukuŋŋaana olwa Independence Night olwategekeddwa ekkanisa eya House of Prayer Ministries International ng'ekulembeddwamu omusumba Lozias Bujingo. Abakkiriza basinzizza ne batendereza omutonzi oluvannyuma ne bamusaba bye babadde baagala. Katulabe embeera bwe yabadde naye ng'obudde bw'okumakya embeera yabadde yakyalinzikakkammuko. Gwe wenna atwekuumiddeko wenna atuulira naawe agenda mu maaso n'okutulaba erudda eno. Kanzireko ate waggulu, kanzireko ku kyengulu nabo mbabuuzeeko abali erudda eno bulamu bwo buli butya abannaffe abavudde mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Webali nnyo okuwagira olukuŋŋaana olw'enjiri olwa Independence Night 2023 olwabaddewo ku Lwokutaano nga 29 September Kololo olwategekeddwa bakama baffe aba House of Prayer Ministries International. Ku bantu abalala n'otogenda ng'osanyukira abalala bali mu mbeera embi. Okuyingira ku makya kwabadde kwa ddembe ng'abantu balinda okukeberwa ate nga n'abali munda basinza abazadde abazze n'abaana baabwe nabo nga bali nabo. Abazze mu kusaba kuno baavudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okugeza Mbale mu buvanjuba bw'eggwanga omusumba Lozias Bujingo gye yatandikira ennono ya Independence Night mu mwaka ogwa 2024. Waliwo abaavudde e Masaka. Kagosipo kako yengedde dda. Mukama yebazibwe Mwami Robert. Amina Yesu yebazibwe. Amanya mpitibwa Nakayanja Hawa. Aviridde Masaka Bulenge. Wanagechisa wawajate nayeyo ngabano pesa nyu seche nayeyo kanali wala chulirendo wozayo. Essaawa nga tezinnawera mukaaga ez'emisana bangi babadde tebannatuuka era abaseka ne baseka naye babunidde embeera bwe yakyuse mu budde gye bweyongedde. Bwendaba ebintu by'okoze biraga obukulu bw'amaanyi go n'ekisa ky'olina ku nze kineewuunyisa. Yimusa ettaala n'emikono gyo oli Katonda. Olukubakuba lwatonyeredde mu budde obw'okumakya naye terwalobedde bantu kweyiwa Kololo era waayisewo akaseera katono ne lusammuka mangu. Ate bonna bayingira akubanga bw'otunuulira era wampeewo abanga agezaagezako kendeera ate naddako n'abaana abava ku bitaala by'essanyu. Okukwatirira mu nnyiriri kwasusse era abaami bayawuddwa ku bakyala ku baabadde bayaayaana okuyingira Kololo okwetaba mu kusaba. Abajjumbidde buli eyabadde atuuka we bakeberera nga waakiri alambulula ku miramwa ebiri okuli ogw'amagumba amakalu okuddako ennyama n'okwegayirira Katonda okugaziya ensalo zaffe wabula nga kino akikola mu lulimi lwe. Mpulira nkooye nyimiridde nnyo abantu bangi naye ndi musanyufu ndi kumpi kuyingira. Mviridde Mbale. Mu Lulambuli mu Lugisu. Kama kumba kama omusherero kiraho ennyama. Abamu ku basigadde eka nga bawuliziganya ku ssimu n'ababadde batuuse e Kololo nga bababuuza mutulabidde ku musumba Bujingo. Naye abaagala nnyo mama nga mutumira nnyo era amwagala nnyo era mbadde ntuuka wali n'aŋŋamba omwana wange omutuuseeko. Abaavudde mu buvanjuba bw'eggwanga nabo babadde bangi nga n'abo ababadde bayoola ssente nga batunda umbrella nabo nga tewali abagaana. Zaaleese omuyimbi yabugaanya essanyu n'ayimba nga tafaayo oba ekifo kye we yabadde kitwaliddwa ng'atendereza Katonda. Wano yabadde akyali mu lunyiriri ku luguudo lwa wampeewo olumutuusa ku kisaawe. N'aba Unveiled Experience abatagivaako baawadde obujulizi era nga bagoberera byonna ku Salt TV. Kyayitiridde ng'ebibangiriza ebyabadde ebyereere namungi w'omuntu abimaamidde mu budde obw'ekiro. Ebifaananyi ebyakwatiddwa okuva mu bbanga biraga kino. Abaayatudde obulokozi nabo baayitiridde mu budde obw'ekiro
omusumba Bujingu yayatuzza abaasobye mu 8 wabula mu lukuŋŋaana lwonna abaabadde Kololo abayatudde obulokozi babadde 3,491. gave mu bwavu gave mu kulemererwa. Entegeka y'obutebe yalaze enjawulo ng'abantu baatudde mu ntuulo ebawa obwangu okusituka okubaako we bagenda. Apostle Wile Tumwine omusumba wa Holy Spirit Fire Church Embalala yategeezezza ababadde e Kololo nti ye bujulizi obutambula era bwe yasigaza okuwa okutendereza kwabadde mu bivuga ne mu nnyimba wano wonna nga wajjudde ab'ennaku zino kye bagamba nga kipiipye. Omuyimbi Joseph Ngoma we yatendereza nga wonna Kololo ajjudde. Omusumba Lozias Bujingo yategeezezza abakkiriza nti okusonyiwa kikuwa obwetwaze okumulisa nako kwayitiridde ng'abantu bawanise ettaala ku ssimu zaabwe. Katufundikire nga buli omu yeerangirirako obuwanguzi. Kulika ye Kololo weebale byonna weebale okuwagira House of Prayer Ministries International. Tulanga boogenda okutula mu kyamagero kyo.